Obulamu bw'omukazi gwe bayita Jezebeli. Jezebeli yali mukazi mu ndagaano enkadde nga mukyala wa kabaka Akabu. Omukazi ono yalina ebintu bingi nnyo bye yakola okutuuka ne Mukama waffe Yesu omwogerako mu kitabo ky'okubikkulirwa mu ndagaano empya essuula ey'okubiri olunywa olwabiri awo yayogera ku kanisa eyali alese omukazi ono gwe bayita Jezebeli eyeyita nnabbi. So twakatunula ebyofaayo by'ono omukyala gwe bayita Jezebeli, biki bye yakola okutuuka ne Mukama waffe Yesu okubanga mu ndagaano empya amwerako reference eri ekkanisa. Omukazi ono Jezebeli yali muwala wa kabaka mu Sidoni, nga Akabu yawasa omukazi ono nga munamawanga. Bakabaka ba Isirayiri, abaana ba Isirayiri, Mukama yali yabagaana okuwasa abakazi bano bannaggwanga nti bajja kubaleetera okwonoona okuva maaso ga Mukama, naye tebaawulira. Omu ku bataawulira eno Akabu yawasa omukazi ono, yali muwala wa kabaka, n'amuwasa n'amuleeta mu Isirayiri, n'amufuula omukyala we, n'afuuka Nnaabagereka Queen wa Isirayiri. Omukazi ono yajja n'empisa ze zonna. Omukazi ono yali tasinza Katonda wa Isirayiri omutuufu. Omukazi ono yali asinza Katonda gwe bayita Baali oba Baal. Nga Katonda ono amusinza nga alina ne bannabbi be baali bayitirivu nnyo 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 abamuwuliramu, bannabbi ba Baali. Jezebeli olw'okubanga alina bannabbi bangi nnyo 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 mu Isirayiri nga basappresinze ne bannabbi ba Katonda nga tebakyalabika, okujjako nnabbi omu yekka yali significant mu biseera ebyo gwe baali bayita Eriya. Omukazi ono yayigiriza abantu okusinza bakatonda abalala mu Isirayiri, okusinza Baali. Abaana ba Isirayiri ne bava ku Mukama Katonda waabwe olw'omukazi Akabu kabaka wa Isirayiri gwe yali yawasa ono Jezebeli. Abaana ba Isirayiri ne batambulira mu bikolwa eby'obwenzi. Abaana ba Isirayiri ne batandika okubanga tebakyajjukira Katonda waabwe olw'okubanga ono omukazi Jezebeli yali afuuse nga yensonga, nga ne kabaka takyalina kyayogera. Okumanya omukazi ono yali muzibu nnyo Jezebeli. Lumu kabaka yali ayagala ettaka, yali ekibanja kye yalaba nga kiriko olusuku lulungi nnyo, vineyard yali nnungi nnyo. Yali omusajja nga bamuyita Nabosi, yalina olusuku lwe nga lulungi nnyo. Kabaka Akabu ojagenda mu kitabo ky'Abassekabaka essuula Ssekabaka ekisooka essuula ya 21 ojja kusanga sitooli eno. Kabaka Akabu ono yali musajja munafu, yali musajja ng'alimiko humility, nga Jezebeli yasalawo yafuga. Yalaba ekibanja kino kyali kumpi n'obwakabaka bwe n'akyegomba. Omusajja yali ateeka olusuku lwo Nabosi nga lulabika bulungi nnyo nnyo nnyo, n'alwegomba. N'agamba omusajja ono, olusuku luno lumpe, nja kukuwaamu olusuku olulala oba nkwemu ssente ezijja mu lusuku luno. Omusajja n'agaana agamba olusuku lwe alwagala. N'amugamba tekikkirizibwa kubanga amuguza olusuku luno, kubanga ettaka lya famire liba liwanyisiddwa ne lidda mu kika ekirala. Jjukira abaana ba Isirayiri bano baali bava mu nsi ey'e Misiri, Mukama yabagabanyiza ettaka. Kati wali ng'otunda ettaka walina ditunzanga bakikakyo first of all, walina okuwanga omukisa. Kati ono n'abinyonyola kabaka. Kabaka n'awulira bubi ng'omusajja ono aganya omuguza olusuku lwe olulabika obulungi. Kabaka n'agenda n'anyiikaala ne yeebaka nga mutuufu tabitegeera. Jezebeli agenda okujja asanga kabaka ali awanyikidde, amubuuza ate kiki mukama wange. Bw'ati bunayimba nnyo olusuku lwa Nabosi, n'ate Nabosi aganye okumpa olusuku lwe, kubanga n'agamba Nabosi ani oyo maaso go kabaka, tofaayo ngenda kukwetoola olusuku luno maaso go. Jezebeli kyakola n'awandiika amabaluwa n'agamba abakungu bawaayirize Nabosi nti nno yakolimidde Katonda. Awulira Jezebeli awaayiriza ate ateekamu byakolimira Katonda. Bwe yakolimidde Katonda yakolimidde ne kabaka. Bw'amala owandiika ebbaluwa n'agiteekako siiru ya kabaka, nga kabaka tamugambye, n'agisindikira eri abakadde n'abakungu. Bwe wakaasinga Katonda, mateeka ga Katonda alina okukubwa amayinja, so n'amuwaayiriza asobole okubanga akubwa amayinja. Bwe batyo abakungu ne bawaayiriza Nabosi ono, ne bamukwata ne bamukuba amayinja, musajja wattu ne bamutta. Bwe bamala okumutta
Yazaberi n'agamba kabaka nti nno Naboosi afudde kati osobola okwetwalira ekibanja era Akabu bw'atyo n'atwala ekibanja ky'omusajja nga Yazaberi yakimukwasizza ng'amaze okwayiza Naboosi bwe batyo ne bamutta. Omukazi yali muzibu nnyo ono. Omukazi yali muzibu nnyo n'okusinga kabaka. Omukazi ono yalina bannabbi be nga bwe nkugambye baali bayitirivu nnyo ng'abaana ba Isirayiri tebakyasinza na katonda waabwe basinza ono katonda ali foreign, katonda wa Sidoni, omukazi ono gwe yaleeta Bayaali. Eriya n'agamba kabaka Akabu enkuba tegenda kutonnya okuggyako nga nze njogedde. Enkuba teyatonnya ne bagwa mu kyeya ekiyitirivu. Eriya yamala kukomawo enkuba n'eryoka etonnya n'azikiriza bano bannabbi ba Yazaberi 405. Yateekawo empaka, twagala kulaba katonda ki alina okusinzibwa wano mu Isirayiri, katonda wa Isirayiri oba Bayaali. Tebakunganya abaana ba Isirayiri bonna ku lusozi. Anaayita omuliro ne gukka. Story nagikavalinga bwe nayogera ku bulamu bwa Eriya. Oba tonnabulaba evidiyo egenda okuba ng'eddako ng'enewedde, ojja kugirabawo ka next. Bw'atyo bali we balemererwa okuyita omuliro, Eriya yaguyita ne gukka. Bali bayita olunaku lulamba, yayita omulundi gumu ne gukka, n'abazikiriza bonna n'abatta. Yazaberi ono n'alayira okutta Eriya. Eriya n'adduka. Story twagikavalinze. Okumanya ono omukazi yali muzibu nnyo, olaba nga ali willing n'okwayiriza omuntu just alina ekibanja kye okubanga bakitwala. Naye olwokubanga bakola ekikola ekyo, Mukama Katonda yali alayira okubanga nabo bajja kubanga kabaka azikirizibwa ne famire ye yonna n'omusaayi gwe okubanga embwa zijja kugukomba. Ne mukazi ono Yazaberi naye Mukama Katonda yali amulayirira okubanga omukazi ono ajja kufa, waleme okubawo n'omuntu amuliko ogonaizinga okufa kwe tugenda kukulaba, ate n'embwa okubanga zirina okukomba omusaayi gwe tujja kubiraba. Eriya adduka ne yeekweka olw'omukazi ono okubanga ayagala kumutta olw'okubanga yali sebannabbi be. Story nagikavalinga mu bulamu bwa Eriya. Bw'atyo Eriya n'atuuka n'okwegayira katonda afe ku lw'omukazi ono. Naye Mukama nga bwe yali yagula, kyagenda mu kitabo ky'Abassekabaka essula 23 awo, Mukama nga alagula okufa kwa bano. Ate mu Ssekabaka ekyokubiri essula 9:10 awo ojja kusanga enfa yaabwe awo. Akabu afa atya? Katandike ku Akabu. Waliwo kabaka munne gwe bayita Yosafaati, yali kabaka wa Yuda, n'ajja kumukyalira. Akabu n'agamba Yosafaati yali kabaka mulungi, oba oli awo naku olumu tutunuulira obwakabaka bwe. N'agamba Yosafaati nti nno waliyo obwakabaka obulala bwe bali balina okubanga balumba, bali babiyita Lamosugiriyaati. Linnya zibuzibu. Yosafaati n'amugamba nti abantu bange be babwe engamiya zange zezizo, magaali gange gago, embalasi zange zezizo, naye tusooke twebuuze ku Mukama. Ne bayita bannabbi, baali banje, bannabbi ba Katonda abatuufu ne babayita. Bannabbi bonna ne balagula nti nno olutalo luno lugenda kubeera successful, bagenda kuzikiriza abalabe baabwe. Yosafaati n'agamba tewaliyo nabbi mulala. Akabu ono n'agamba nti waliyo nabbi omulala eyo, naye nabbi ono tandagulangako kalungi yadde, andagulako bibi byereere. N'agamba oke, naye mutumye. Bali bamuyita Mikaaya n'ajja. Bwe baatuma Mikaaya, omusajja agenda omutumya yasooka n'amugamba nti omanyi bannabbi bonna balagudde. Ne bagamba nti omusajja agenda kuwangula olutalo, kati naye bw'otuuka eri lagula kyekyo. Kooli nze Mukama ky'anagamba kyenja okulagula, sijja kulagula wali gye balagudde. Ne bamuleeta Mikaaya. Mikaaya bwe yatuuka n'asooka alagula nti ogenda kubanga olwana olutalo. Kwa Akabu ambuulira amazima, kubanga ono nabbi yali talagulangako kalungi konna eri Akabu. Akabu yali musajja atambula mu bikola ebibi, ng'atambula mu mateeka ga Katonda, nga n'abaana ba Isirayiri baakyama. N'alyoka alagula nti Akabu agenda kufiira ku lutalo. Ko bali bannabbi abalala, nabbi omu n'amukuba n'oluyi n'amugamba, sha Katonda mpitako atya n'alagulira mu ggwe, ko ye kale katulabe. Yosafaati ne bagenda ku lutalo. Nabbi omu alagudde nti Akabu ajja kufiirayo. Bano abalala bayitirivu bagenda kubanga
bo nga balagudde nti Akabu agenda kuvaayo nga mulamu. Naye bano bannabbi baali bannabbi ba Katonda abalala, tebaali bannabbi ba Bayaali, baali bannabbi ba Katonda. Naye lwaki bannabbi ba Katonda bano baalaba ekintu ekikyamu? Kubanga waliwo meeting mu ggulu, Mukama ng'abuuza ani agenda okusendasenda Akabu musuule, kubanga Mukama yali akooye ebikolwa bya Akabu. Omuzimu ogw'obulimba ne guyimira maaso ga Mukama ne gugamba nze genda mu bannabbi be nfuuke nnabbi ow'obulimba. Omuzimu guno ogw'obulimba gwayingira mu bannabbi ba Katonda ne gulimba bonna ne balagula ebifu, ne balagula ebikyamu okujjako nabbi omu gwe bayita Mikaaya yalagula ebituufu. Tuyongereyo. Bagenda ku lutalo ne balwana mu bufunze, Akabu yafiirayo. Ate eyamutta yasindika akasaali akakuba mu bwengula, bwatyo n'amutta by mistake. Teyali target nti yamutunuzamu akasaali kamusangayo busanzi ne kamutta. Akabu bwatyo n'afa, n'aleka omukazi ono omuzigu bw'ati gwe bayita Jezeberi. Akabu bw'afa asikira mutabani we, era mutabani we naye yasigala akola ebikolwa ebikyamu, yasigala akola ebikolwa ebifu ebya maama we. Eliya yagenda mu ggulu nga mulamu, naye n'aliko omusajja gwe bayita Elisa. Elisa nga ye nabbi era namuwa double anointing. Eliya era yaleka afuse amafuta ku Yeeku. Yeeku yali mutabani wa Yosafaati nga yagenda okubeera kabaka, ne teyafukirawo kabaka. Ono Elisa eyali nabbi Eliya gwe yafukako amafuta aga double anointing, yaddamu n'afuka amafuta ku muvubuka ono gwe bayita Yeeku okubeera kabaka. Era Yeeku ono ye yazikiriza omukazi gwe bayita Yezeberi. Kyatwala nabbi eyayina double anointing ne kabaka eyayina double anointing okubanga bazikiriza Yezeberi. Kategeddako Yezeberi afa atya? Omuvubuka ono Yeeku amala omufukako amafuta yalumba ekibuga Samaliya. Kabaka bwe yalengera embalaasi nga zijja, n'asindika omubaka n'amubuuza, oze kulwa mirembe oba? Omubaka bwe yatuuka n'abuuza Yeeku nti oze kulwa mirembe, yamugamba ofaayo kikula emirembe, dde mabega wange. Kabaka ne bamugamba nti omubaka takomyewo, n'asindika omubaka owokubiri, naye n'amubuuza kyekimu, oze kulwa mirembe oba? N'amugamba ofaayo kikula emirembe, dde mabega wange. Kabaka alaba nga batumye tebakomyewo, kwe kusimbula eggaali lye ne kabaka omulala gwe yali naye, ne bajja okusisinkana Yeeku. N'abuuza Yeeku, oze kulwa mirembe? Ko Yeeku, mirembe ki nga mukyasinza ebibumbe? Mirembe ki nga musinza Bayaali? Mirembe ki? Ono lwategeera nti no katego, n'asalawo afubutuke mu ggaali lye ne kabaka gwe yali naye. Naye Yeeku n'agolola akasaale, n'alagira bagola akasaale, ne bamukuba mu ggaali lye, yali addukidde yonna, n'afiira mu ggaali lye, omusaayi gwe ne gukulukuta. Ne kabaka omulala eyali naye bw'atyo n'alugenderamu. Kati mukwano gwange olina okwegendereza abantu b'otambula nabo. Oyinza okufa nga ebiro byo tebinnaba nga bw'otambula n'abantu babi. Bw'atyo kabaka n'azikirira eyaliko ku mulembe ogwo. Yeeku bw'atyo n'avuga eggaali ye n'alumba ewali Yezeberi. Yezeberi bwe yawulira nti Yeeku ajja, Yezeberi ne yeekolako. Yezeberi ne yeepimpinga, n'asiiga omumwa, n'asiiga akasege, n'ekuteekako make-up, n'ayimirira mu ddinisa n'agamba Yeeku bwe yasembera nti gwe omutemu eyatta mukama wo, ozze kulwa mirembe? Yeeku n'agamba, bani abali wano okumpi? Waliwo abalaawe. N'abagamba mugende mumusukume, mugende mumusindika agwe. Ne badduka ne bambuka. Yezeberi yali ekozeeko nnyo ng'agezaako okusedyusinga baleme okubanga bamuzikiriza, okusedyusinga ono Yeeku oba n'abazze bonna okumuzikiriza. Yezeberi mumanyi ebikolwa bye. Naye bano abalaawe bo tebaagala kumanya kubanga balaawe. Kakati kyatwala abalaawe okubanga bazikiriza Yezeberi. Baamukasuka n'agwa mu kalina waggulu, n'agwa wansi n'ayabika yenna, omusaayi gwe Bayibuli egamba ne gusprashinga ku bisenge.
amagaali ne gamulinnyirira nga tosobola na kulicognizinga nti ono yabadde Yezeberi, ne wasigalawo kawanga na mikono n'obugeregere. Baali bazze okubanga bamutwala okumuziika. Bayibuli egamba kubanga ali mwana wa kabaka. Jjukira Yezeberi ono yali mwana wa kabaka Sidoni, yali mwana wa kabaka. Ne bajja omutwala musiga bagenda okutuuka nga tebakyasobola kumulicognizinga ng'ekigambo kya Katonda bwe kyali kyalagulwa eri omukazi ono, era embwa zakumba omusaayi gwe ng'era bwe kyalagulwa. Kiki tuyiga mu bulamu buno obwa Yezeberi? Kasina bakulaba kye tuyigamu. Waliwo omusajja sijja kulema kumwogerako bamuyita Obadiya, namwogerako mu story ya Eliya. Musajja ono yali musajja mulungi nnyo. Yezeberi yali nga atta bannabbi ba Katonda n'akweka bannabbi 10 mu mpuku mu gurupu za 5 z'empuku 2, n'akweka mu bannabbi ba Katonda ng'era abaliisize eyo ate nga biro bya njala enkuba tetonnya. Yali musajja mulungi. Now kye tuyiga mu story eno eya Yezeberi, ekisookera ddala Yezeberi si mwoyo gwa kuzannya. Eliya bw'abanga teyasobola kuzikiriza mukazi ono ku mulembe gwe nga kyatwala Elisa okubanga afuna double anointing, okwanointinga Yeeku, ne Yeeku nga anointingibwa Eliya, ate naddamu n'anointingibwa omusajja ono Elisa eyalina double anointing, okubanga Yezeberi ono azikirira. Kitegeeza nti Yezeberi si wa muzannyo, tozannya naye. Yezeberi Yesu yamwogerako mu kitabo ky'okubikkulibwa omukazi ono ng'agamba ekkanisa yali erese omukazi ono nga yeeyita nnabbi. He calls herself a prophetess. Mukama waffe mulungi bazibwe. Lwaki yali yeeyita nnabbi? Kubanga yali ayigiriza ekkanisa mu ndagaano empya okubanga balya emmere eweereddwayo eri ebibumbe, food that is sacrificed to idols. Emmere etya? Emmere y'obusamize, emmere y'olumbe, gy'omanyi nga bakola emikolo gya sitaani ng'ate abalokole bekkiranya ne balyayo. Eno ekkanisa yali yattayiratira yali ekola ebikola bino, naye nga omukazi ono oba enjigiriza eno, Yezeberi teyali mukazi mu ndagaano empya, nedda kwali kuyigirizibwa okwali kwekuusa ku mukazi ono Yezeberi ow'endagaano enkadde Yesu gwe yali awako reference. Ekkanisa eno yali eyigiriza ebikolwa ebirabika nga biringa ebitalina nnyo hamu, naye nga mukwano gwange bikopromisinga okukkiriza kwaffe. Waliwo ebintu abalokole bakola ng'oyinza olaba nga ebiringa ebitalina hamu. Ekkanisa eno yali nga yekkirizanya mu kuyigirizibwa okutuufu, yali tekyabulya sound doctrine. Omukazi on the fact that Bible egamba nti yali yeeyita nnabbi mu ndagaano empya, kitegeeza nti nno ye yali omukulembeze mu kanisa nga bwe kyali mu ndagaano eno enkadde. Kabaka Akabu yaliwo naye nga ssebo omukazi ono yafuga, kyayogera kyekikolebwa, bwagamba ottibwe ng'ottibwa, ng'akwata n'essiru ya kabaka n'agiteeka ku kiwandiiko kabaka kyatamugambye, n'akutta n'atwala ebibyo. Yezeberi. Kati omukazi ono yali mukulembeze, era ne wano mu kanisa yali agala kwashuminga bukulembeze ng'asomesa abantu temufaayo, Mukama akebera mutima jangu nga bw'oli. Kitegeeza nti abantu baali bambala ebintu ebikyamu, baali baseducinga abalala, baali bajja n'engoye ezitasaanidde mu kanisa. Obutuukirivu n'obutukuvu waali tewali mu kanisa eno. Omukazi ono naye nga kyali kiva ku njigiriza nga tewaliwo sound doctrine mu kanisa eno yattayiratira. Simanyi bugiyita theatre, bagita theatre mu luzungu. So omukazi ono Yezeberi ayagala nnyo okwashuminga obukulembeze, ayagala nnyo okubanga yafuga, ayagala nnyo okubanga ayigiriza abantu ebintu ebiri contrary, nga musigadde muyita abantu ba Katonda naye ng'ebikolwa byammwe bimisiriidinga abalala mu kibi. Ebikolwa byammwe nga bibatwala okusinza ebibumbe. Mukama yeebazibwe nnyo. So ng'abaana ba Katonda tulina okwekuuma, olina okumanya mukwano gwange ani musumbawo. Waliwo akabi k'okusinza ebibumbe, waliwo akabi k'okubanga oli emmere eweereddwayo eri ebibumbe. Yesu agamba ekkanisa eno yenenye, bwe bateenenya nti nno agenda kujja baleke bategere nti Katonda akebera ebirowoozo by'abantu. So mukwano gwange bikola ki bya Yezeberi biri mu bulamu obwo byokyasaagiramu nenga bigenda kukutwala kubanga ozikirira? Okyali muntu aseducinga abalala, engoye zoyambala seducinga abalala, amaaso go ga seducinga abalala, engeri gyogeramu seducinga abalala, ebifaananyi byeweekuba biseducinga abalala, byopostinga. Wala akantu kentera okwogera nti osookayo kabina nepostinga ekifaananyi okunamiramu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So ebikola bino ebya Yezeberi
ebifaananyi ebyobuseegu, ekkanisa etatambulira mu butuukirivu na butukuvu. Ekkanisa ng'ogendayo kukyamula bukyamuzi, bakubuulira bintu byansi, tebakubuulira ngeri gy'olina kutambulamu nga mwana wa Katonda. Ogenda kukomekerera ng'omukazi ono Jezeberi abadde pasitawo ng'ogenze mu kuzikirira. Ng'ekkanisa eno Yesu gyayogerako mu kitabo ky'okubikkulirwa Essuula 2 olunyiri olwabiri mpaka ndowooza ku lwabiri mu olumeka, ndowooza ku lwabiri mu esatu awo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kikyoyize mu story ya Jezeberi kitutere mu comment section, nawe tujja kuba nga tukuyigirako. Bikola ki byolaba ekkanisa byenegere kitinze naye nga bya Jezeberi? Bintu ki byolaba eyo ng'olowooza ntuufu abalokole tubinegere kitinze nnyo naye nga bigenda kutwala mu kuzikirira? Ebyo byensobodde ogabanako nammwe ku bulamu obwa Jezeberi, abula nja kujja babulye ku bulamu bwa Elisa. Elisa ono yalina double anointing, yakola ebyamagero bingi nnyo n'okusinga Eriya. Okay, bwanga yakola video eddako egenda kubayogera ku bulamu bwa Eriya nagikoze, osobola ogyeyongeza obanga wagirabye mbere bulungi. Wanga oli mupya subscribinga kona kade osobola banga tomisinga video zitekayo omusite kulinaku. Video eddako mbagambye yagirabaawo kikoneko ku screen yo yogera ku bulamu bwa Eriya, kiki byakola. Eriya akola bingi naye tujja kubanga tulaba ne Elisa video eddako kiki byakola. Mbere bulungi mweraba, ndi Brother Steven, tuli balokole. Kwenu kyantuddamu ebirooto n'okuyika ku topics endala. Bye bye.